ng'ekika nti twalitereka jjajja gundi yalitereka n'alitereka gundi taata n'alisangawo ne taata n'alitereka n'omutabani aliterese kakati kyemuva mulaba nti nno bangi bamaliriza ng'ettaka batunze ttunde. Ettaka liteekeddwa okwanukula liteekeddwa okukozesebwa okusobola okuweereza abantu abaliwo ku mulembe ogwo. Era mu mbeera eno singa abantu tuba tulabuse tiwaliwo na nsonga omuntu lwaki yandibadde yeetundako ettaka. Bassebo ne bannyabo abawuliriza naddala wano mu Buganda, enkola yandibadde esinga twandibadde abantu tubakubiriza nti kale bw'obanga olina obwetaavu bwa ssente kale waakiri ettaka liliizinge buliizinzi. Kuliizinga kwe kupangisa ettaka n'olipangisa ku bbanga eggere nti ono omuntu muwadde liizi agenda kukozesa ettaka lino wemuwadde agenda kukozesaawo emyaka 5 emyaka 7 emyaka 10 emyaka 2 emyaka 5. Ettaka lisobodde okuwa ku ssente ze weetaaga mu kaseera ako mu bbanga eryo, naye obwannannyini bwo ku ttaka eryo tebukuvuddeeko. Era yagalagaana bw'obanga gwe jjajja obaddewo oba taata obaddewo nga gwokoze liizi eyo yagalagaana osobodde okufuna mu ttaka, naye n'omwana wo oluvannyuma lw'emyaka 4 naye balisobola okuzza liizi obujja oba ettaka lyammwe lirisobola okumuddira. Sigenda babuuza wano nti ngambye ki kubanga ebyo bibadde biwanvu. Nsaba tugule amatutuulizire nnyo abantu ba Buganda. Kikafuwe mu Buganda wano abantu ba Buganda okwemalako ettaka ng'ettaka tutunda tunde. Waliwo mugana ng'omu gwe nali mpulirizanga kati mweraliikiriranga mu kutunda ttaka kubanga emirembe gikyuka. Abalitunda kati oba abaligula kati ate mu mulembe oguliddako be balibeera balitunda ng'ate abalala be bali bagulako. Eyo endowoozayo eyinza obutaba mbi, naye bassebo ne bannyabo okuggyako nga timubadde mu Buganda wano abamu kufa balengera Buganda gyeraga. Maaso tulengerayo Kalenge, maaso tulengerayo Kalenge. Mbazaayo eri ekyo si kyendiko. Ettaka omuntu lye yeetaaga okukulaakulana okusobola okuyingiza siringisi 15,000 olunaku bassebo ne bannyabo. N'akabanja obubanja kwasobola okulimira kale katukitwale nti eka emu bassebo ne bannyabo yenkana ekisaawe ky'omupiira. Eka eno tugamba osobola okubeera nga wagigula wasangibwa ogirina, gwoba wasangibwa ogirina ekyo kirungi nnyo, naye osobola okugipangisa ddala gyekiri. Era wano wingenda okuviira ku mpewo kijja beewuunyisa nga tutandise okusabuukulula abantu bano abantu abagenda okwegatta mu netiwaaka eno. Kigenda beewuunyisa. Ettaka lisobola okuba nga liryo, ngambye liyinza okuba nga liryo, osobola okubeera nga olipangisizza, osobola okubeera nga olyeyazise bweyazisi era ne lifuuka liryo. Kati mu netiwaaka gye njagala okuzimba, njagala buli kiisi muntu ng'owuliriza puroguraamu eno ng'olina ettaka. Kakati mu kubeera n'ettaka sigamba ng'ogenda dyeyazika, sigamba ng'ogenda dipangisa, naye ng'olina ettaka. Kubanga abo bangi, naye ensi tebawanga mukisa kubeera nti abalina ettaka lyabwe nga weeriri ate tutibaagala ditunda. Wabula bandibadde beetegefu okwegatta ku nkola yonna esobola okubayamba oba esobola okubakwataganya okubasinkanya ne bannaabwe abalala, ettaka lino ne lisobola okuvaamu omugaso ate ettaka liye nga terimuvuddeeko. Abo bangi era mu nsi yaffe bangi. Ye muntu asooka oyo bassebo ne bannyabo, omuntu asooka ye muntu alina ettaka. Ngambye
kisebo omuntu asooka yaliwa ye muntu ali otyo walimira naye tugambye nti nno olw'okuba abantu baffe olunaba okwogera kino nga bagamba naye ttaka tugambye nti nno tuleme kifaananyi kufuna kifaananyi kya ttaka ddene twewadde ekifaananyi nti ne bweba eka emu ne bweba makkati ga eka amakkati ga eka ge makkati g'ekisaawe ky'omupiira kakati bassebo ne bannyabo oyo ye muntu omu eyeetaagisa mu bulimi ye muntu alina ettaka ye muntu alina ettaka omuntu owokubiri eyeetaagisa mu bulimi ye muntu alina amaanyi wuliriza n'obwegendereza omuntu owokubiri tugambye nti asooka nabagambye nti obulimi buno obusookerwako okusobola okuyingiza ssente mu nsawo twetaaga abantu balinganga bana oba bataano abantu bano nga mwebali mu communities zaffe era tubalina naye tibasisinkanangako n'olw'ensonga eyo bwe tuba bakuzimba netiwaaka tukola netiwaaka nga tusisinkanya abantu bano kati wuliriza omuntu owokubiri gwe twetaaga tugambye asooka twetaaga muntu alina ttaka omuntu owokubiri gwe twetaaga ye muntu alina amaanyi ngambye eki hello yeje wale kuweereza yesebo ono kalyefuula ekisonga mubende ogambye omuntu owokubiri ye muntu alina amaanyi ye muntu alina amaanyi webale nnyo ye muntu alina amaanyi kakati amaanyi kyeki amaanyi kyeki situtegeeza amaanyi gakwata kigwo mu lulimi olw'ebyenkulaakulana olw'ebyobufuzi olwaki kino tukita leba amaanyi bwe busobozi bw'okukola ekyo kye weetaaga ng'okikolera ku ttaka bwe kuba kulima nti kulima nnyaanya amaanyi gagenda kuzingiramu ebintu bibiri mu mbeera eno gagenda kuzingiramu amaanyi g'obwongo kwe kumanya okumanya maanyi okumanya okutegeera education is power okumanya maanyi oba obukugu n'amaanyi gennyini physical strength amaanyi gennyini nti omuntu ajja kusobola okuwaayo essaawa ze 2-3-4 yakedde bukeezi mu nnimiro n'atuuka mu ssaawa 12 oba ssaawa emu n'akwaza olubimbi lwe ng'alimira ku ki ng'alimira ku hafa neeka oba alimira ku eka emu ye kennyini amaanyi tagatunuuliddeeko kuva wala naye amaanyi ageetunuddeko nti ye kennyini kubanga ogwo gwakolanga omulimu n'omusomesa bw'atukeera ogenda ku ssomero aba agenze kutunda maanyi n'omusawo bw'agenda mu ddwaliro aba agenze kutunda maanyi n'omuvuzi wa takisi bw'agenda simbula motoka aba agenze kutunda maanyi nange jeje ali wano ku rediyo nga mbaweereza kati mbange nzize kutunda maanyi amaanyi agange galimu ebintu bibiri ompulira nti wendi ate galimu n'obwongo kakati omuntu owokubiri gwe twetaaga ye muntu alina amaanyi nti bwe kuba kulima nnyaanya agenda kusobola okugatta bintu bibiri alina amaanyi agasobola okuzirima ye kennyini ate alina n'okumanya okwetaagisa baawule nti kati bano abantu bafuuse babiri bassebo ne bannyabo tugambye oli alina ettaka ono alina maanyi teweerabira gye nasookedde eri nga nkulaga nti nabe ava mu luusi ku muntu kwagala kwemalirira muntu omu kubeera nga ye muntu alina ettaka ye muntu alina amaanyi n'okumanya ng'ate katonda mu kukola ensi eno yagikola nga buli muntu ateekwa okwetaaga munne ngambye eki hello wangi ssebo ono Richard ndi mawogola w'ebitakuli ye ssebo ogambye hello ye ssebo nkulira ti omuntu alina amaanyi nti oyo ateekeddwa okuba nga teyeemalirira okakasa ddala bwe ŋŋambe wamma muyambeko gwe omulala akitegedde obulungi bwe ŋŋambye wamma ddamu okimumenyeremenyere oyo muganda waffe tubeere nga tuli ku gundi layini yemu twakalaba abantu babiri twagambye ayina ettaka resource land
we twetaaga okukolera obulimi ekyo yakirina naye ayina landi ate tuyinza ogenda ne tugenda ku wokubiri twetaaga omuntu ayina amaanyi tuzingiddemu okumanya n'amaanyi gennyini physical energy. Hello wanji omuntu yeetaaga amaanyi aga physical energy n'amaanyi ag'ettaka. nedda ndowooza mulaba bannange okulemererwa we kutandikira kati abaana bammwe bwe bagira nga baleeta obubonero nti baleeta buna nga tebasobola kuapulayinga bintu bye basomye obuzibu bwa Uganda. Hello jejewe balikuweereza gwanga kale sebo ono ambasada wali audio studio ng'ava mu tiimu emusikakosa jeje ogambye nti nabe wajjira ye muntu omu okwagala okuzinga emirimu egyandibadde egy'abantu abana omu n'abeera nga yagala akikole so nga Katonda we yali atonda buli muntu yamwawuza nti ono ajja kukola kino n'obuzibu bwe bujjira jeje omu okwagala okukola emirimu egy'abantu abana era nga buli muntu ateekwa okweripa ku munne buli muntu ateekwa okubeerako bwe yeetaaga munne singa mukama waffe ajagase kalaala bwe yatandika rediyo eno n'abeera nga yayagala akole ne puroguramu singa yazikola singa ffe situlina mirimu singa situli ku mpewo wano ajjanjaba omulwadde si yamusikira nabagamba emabegako nti let's understand tutegeere the simple magic eri mu kye bayita employment creation. Abantu bafuna emirimu okusinziira ku bizibu bye balina mu ggwanga lyabwe. Ebizibu byaffe obungi bw'ebizibu byaffe mu ggwanga bwe bungi bw'emirimu gye tulina okubeera nagyo. Simple naye osanga eggwanga ne liryoka lifulumya documents ku document ne lironkinga program ku program naye nga basics ezirina okutandikibwako nti omuntu agenda okuwaata ettooke tagenda kubeera nti nno agenda kusooka nakuliwagula awagule munwe ku munwe okuwaata kulyoke kutandike. Buli we tunayagala okwebalama nga twagala okugenda mu kapaalo mu bufubutuku situlina kye tugenda kufuna. Kati tuddeyo wali ngambye abantu bali bana oba bataano twakolabako babiri asose ye muntu alina ettaka. Emirundi mingi omuntu alina ettaka ate ayinza okubeera nga talina maanyi. Ngenda bawo ekyokulabirako. Singa olina jjajjaawo ng'ali mu kyalo alina eka ze 30. Jjajjaawo oyo wetwogera kati ali mu myaka 72 n'abazzukulu bamaze omuviira bamuweddeko mu kyalo. Bw'aba akyalina mukyala we ng'ali naye mukyala we ali mu myaka 60 n'omusobyo. Abo balina ettaka, a factor of production. Newe twogerera amaanyi ag'emirundi ebiri ge twogerako, amaanyi gennyini aga physical energy n'amaanyi ag'obwongo gonna gabakendedde mu bo. N'olw'ensonga eyo balina ettaka ekikulu ennyo naye tebalina maanyi. Kakati tulina omuntu owokubiri gwe tugambye ye muntu alina amaanyi. Alina amaanyi ono nabo oluusi tumusanga ng'abeera wa kitundu. Ow'ekitundu yaliwa nti amaanyi gano ag'emirundi ebiri, physical energy ate ne mental energy, physical power ne mental power, kizibu bisanga nga muntu omu yabirina at the same time. Kyova olaba nti tusanga oli ayinza okubeera nga mulimi alina amaanyi agalima naye ng'ekinene nnyo kyogenda okusobola omukolera ogenda muleeta ku nnimiro alime naye ng'ate buli kyalima olina mulagirira bulagirizi. Kati kitegeeza nti oyo alina physical power yokka talina mental power. Bwekuba kulima nnyaanya tagenda kusobola kwetengerera ye amaanyi agage ga kitundu gakoma kubeera n'amaanyi gasiikuula nkumbi n'atema amavuunike n'ayanjala n'atema ebinnya naye ate ng'okulima ennyaanya kugenda kwetaagamu amaanyi ag'obwongo. Obwongo okumanya ennyaanya erimibwa etya, egendako ddagala ki, ogisimba otya, bulwadde ki obugiyigganya, tutegerekeka. Kati ago ne gabeera nga maanyi. Kati okiraba nti wano tulinawo omuntu owokubiri gwe tuyita maanyi naye omuntu owokubiri ono ebiseera ebisinga kizibu nnyo musanga nga atuukiridde. Maanyi ono ebiseera bingi tumusanga nga wa kitundu alina kyabulako
naye kati tusoke tumutwalire wamu nti omuntu waffe owokubiri emaanyi. Kati twakulaba abantu babiri, twakalaba ttaka ne tulaba ne maanyi. So konzirire muŋambye eki? Ogambe twakalaba abantu babiri. Ow'amaanyi otyo n'ow'ettaka. Otyo ow'amaanyi n'ow'ettaka. Mwebale nnyo okugoberera. Tuli ku basics we tutandika. Omuntu ali nnyo omuti tabuuka bubuusi genda mu matabi waggulu, wabula ataayiza ekikolo wansi. Ekikolo bwe kiba nga kiriko ku ttabi wagenda ng'akwatira n'alyoka ayambuka waggulu bw'atyo. Ne bwe tuba tulinnya ddaala ng'era eddaala olitadde ku muti, togenda kunaanuula kugulu kutandikire ku ddaala lyakuna, era ogenda kulinnya ku ddaala bwe lisookera wansi olinnye essa eryokubiri eryokusatu olunga twambuka. Kati Uganda twagadde nnyo okwagala buli lwe twagala, lw'okuba tuli mu kafubutuko, buli bintu twagala kuvaabiira kuyiikiriza biyiikirize kutuusa butuusa mukolo. Kutuusa butuusa mukolo. Naye nga ne bw'otaayiza ababikola ababirimu n'obabuuza sincerely, are we likely to measure obuwanguzi bwa project eno mu myaka gundi? Tunaasobola obbulabako ogenda obbikira tolikirabako. Twakalaba abantu babiri. Akati tugenda okulaba omuntu owokusatu. Tuli mu kyetuyita farming network. Bano bonna beetaagisa okubeera singa tusobola okusisinkanya abantu bano nga bw'obawulira. Njagala mbategeeze nze mba nsobola okusobozesa munnayuganda asookerwako okuteeka omutwalo gwa siringi mu nsawo buli lunaku. Buli lunaku. Kati omuntu owokusatu gwe twetaaga yalwa. Omuntu owokusatu gwe twetaaga ye ssente. Jjukira wali tukugambye tufunye ettaka, tufunye maanyi, kati twetaaga omuntu owokusatu tumuyita ssente. Omuntu ssente ono yagalagaana tugenda mwetaaga. Obulimi bwaffe ne bwe bunaabeera ku bugazi bwa lujja, ssente situyina bwe tuyinza mwebalama, yagala egaana tumwetaaga. Ngambye owokusatu yani gwe twetaaga ye ssente. Kakati twetegereze ssente tumwegenda mwetaagirawa. Ssente tugenda mwetaaga mbazaayo ku kyokulabirako kya muzeeyi myaka 72 alina ettaka lye mu kyalo. Ttaka lye weeriri lituddaawo. Kati muzeeyi bw'aba waakulima ttaka lino oba ettaka lino okuvaako ekikolerwako, yeetaaga maanyi. Amaanyi agalima ettaka, amaanyi ag'obwongo okubeera nti byagenda okusimbako. Ebyo byagenda okusimbako si bibye tabirina. Bwe ziba nnyaanya, ennyaanya ennaku zino bagulangule. Tagenda kubujja bunyanya bwaffe buli bwe twajjanga mu lusuku obwedda. Kati yagalagaana waliwo ssente ezeetaagisa obulimi buno ne bwe bunaabeera nga buli ku katundu katono katya. Kasita tubeera nga ekigendererwa eky'obulimi buno era twagala ate bukenenuke buveemu ennusu ya ssente eyingire mu nsawo, yagalagaana tuteekwa buteekwa okubeera nga ssente etuli ssente tusobola ogifuna. Ssente egenda mu bulimi. Kati oli bw'aba nga ayagadde kulimira wantu wanene kiba kitegeeza nti awantu katugeze bw'aba agenda kulima eka eya nyaanya, eka ya green pepper kamulali, eka ya nanansi, ojja genda okwesanga olwa sizoni ne bw'abeera muntu omu nga yagambye nti yagenda okwerimira akakanaatema amavunike ku eka, kiyinza okuba kigenda mutwalira omwezi mulamba ng'ali awo atema. Mu bbanga ly'omwezi omulamba sizoni emuyiseeko, kubanga kyabadde kimwetaagisa okuteekateeka ennimiro eno ekinene nnyo giteekerateekera mu bbanga lya wiiki emu. Kati olaba bulabi nti olw'okuba nti nno waliwo ebiseera bye tugoba, yagalagaana twetaaga amaanyi. Kati mu kwetaaga amaanyi tuteekeddwa okukozesa ssente tusobole okupangisa amaanyi. Amaanyi galabikeko wano, tusobole okulabika nga kyetukola kyonna teekateeka nnimiro,
kufuna nsigo ezigenda okozesebwa nga nsigo nnungi, okufuna buno obulimi bw'ennaku zino bwakufuuyira biwuka ebiyiganya ebyo bye tulima. Ebyo byonna byetaaga ssente. Kakati twetaaga omuntu ow'okusatu n'ayitibwa nga ye ssente. Twakalaba abantu basatu bembagambye nti bonna mu communities zaffe mwebali era bonna basobola okufunika mu Uganda yaffe ya leero. Naye tiwabeerangawo kaweefube omutonotono ng'agenderedde kusisinkanya abantu abo benakoogerako. Oline jeje program medicine awards Super 3 yakagaba sente ziwerera ddala billioni 4 olwaleero katukusomesa engeri ki ey'okulondamu ennamba ze ez'omukisa. Osobola okukozesa ennaku z'omwezi ez'amazaalibwago, anniversary yammwe esobola okubeera namba plate y'emmotoka yo, namba plate ya taxi gy'okozeseza ogenda ku mulimu, oba ennamba 3 ezisembayo ez'essimu yo. Ku ezo londako 3 ezo osobola okuziggya mu mutwe gwo, mu mutima gwo oba ng'okozesa amaaso go. Eyo y'engeri yokka gye tulonda ennamba zaffe 3 ez'omukisa. Owa MTN nyiga star 165 star 33 hash, owa Airtel nyiga star 185 star 33 hash, yingizamu namba 3 ez'omukisa, ozzeeko ekigambo simba, n'oluvannyuma oyingizeemu omuwendo gw'oyagala okusiba nga guli wakati wa nusu 10 paka ku mitwalo 5. Buli lw'osiba siringisi 10 lukuyingiza mu kazannyo ka jackpot, musobola okuwangulira obukadde 2 ku Sande eno. Okusiba zaala tekukkirizibwa eri abo batanneoza myaka 25 ate nga kwandikufuukira omuze ogw'obulabe eri obulamu bwo. Njagala kati basunireko wabadde kati manyi njagala ogikombeko yakaboobo bikuuma ebifi byayo ng'ate emala bulungi famire yo ate kati n'omutindo gwalinnye anti basiba bulungi ebifi byayo olyako ebikumala n'oterekako ebisigala nga bya mulembe twagisuddewo omulondeko yuga jeksopa y'enkoko yo yakabinene togimala